Dr Bossa tukwaniriza neera n'omukyala. Omusajja ono kati mwawudde ku balala. Dr Bossa mwami Samu bagenda kati mwawudde ku balala. Kubanga batono nnyo abajja wano nga baagala abantu bagenda bawagira ebintu byabwe ne bakomawo nga tebaagala bantu. Tutera obalabako nga beetaaga abantu ogenda okuwagira ebyabwe ne tuddamu okubalabako ng'era bayinayo ebirala bye bategese. Naye jjo yampeereza aka message n'aŋŋamba njagala kujja kwebaza abantu abo era njagala kujja kusaba sala zange naye onzikirize mbeebazeeko banjagulizaako emyaka 4 eja ministry oba eja industry. So Doctor era situka n'omukyala wo n'abaana luli wajja nabo okujjako omulenzi oli eyankadde yatojja naye. Waliwo omulenzi we yagamba mbu yandaba nga nkyali muto nnyo mbu nga andaba ku TV nsaba kyokka nga musajja mukulu. Oyo tojja naye nsigale nga nze ndi mu kitiibwa kyange nakulaba nga nkyali muto. Edda twakulabanga, yes twakulabanga. Nsanyusa okubalaba. Amina. Muyimirire wano bwe wati. Famire y'abalungi beerere mwe ababite mu kyabaleeta. Be flat. Bw'okamala nja kayimba. Kansirike enkoppe. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be somewhere waiting for my Lord. I'll be somewhere waiting somewhere, waiting somewhere, waiting for my Lord. I'll be somewhere waiting somewhere, waiting somewhere, waiting for my Lord. Praise God. Okiwanise nnyo ndiyimba toliiwo. Mukama yebazibwe nnyo. Banange nina testimony. Bwe nali ngenda okukola event eno nga njagala okujaguza emyaka 4, nagenda ewa pasita ng'ebintu binsobedde. Ekirowoozo kyalimu naye nga sirina ngeri gye nnyinza kutandikamu, simanyi ngeri gye nnyinza kutandikamu, simanyi we mba nkikwatamu, simanyi baani be mba nkutandika okucontactinga and so on. Naye mukyala wange n'aŋŋamba kubanga ate ye ayagala nnyo pasita Bujjingo ne mama abaagala nnyo ate ak'ensusso. N'agamba nti genda oyogereko ne pasita Bujjingo. Nenkola appointment. Abantu bano si bangu bakulaba. Tuli bazibu. Siwe. Naye pasita teyankalubirizaako n'akamu n'akatono. N'agamba nti nkwadde olunaku bwe luti jangu mu office. Nenzija mu office.
ne mugamba nti pastor nze ebintu binsobedde, this is what I have in mind, kino kye njagala okukola naye sirina na bwentandikira, simanyi binsobedde. Nali neetottolako bwe nti namulaba nga mulabira mu kasonda kama nantunuulira ne neetottolako n'asirika. Kati bwe yamala n'ayogera ekigambo kimu n'agamba nti show yo event yo ejja kubaawo ate ejja kuba successful. Nentunuulira omusajja neŋŋamba nti ono neetottoddeko ebigambo bingi nnyo, atunudde butunuzi n'agamba nti show ejja kubaawo. Nensirika kati olwamala n'agamba nti leeta engalo zo. Nankwata ne tusaba. Bwe yamala n'alyoka agamba nti kati genda, show ejja kubeerawo, omukolo gwo gujja kutambula bulungi. Naye mpozi ekintu ekikulu kwe kukkiriza, kubanga bwe yayogera nenzikiriza, era bwe nadda eka ne mugamba n'agamba nti bw'aba bw'ayogedde bwe kijja okubeera. Twajja wano pastor ne maama ne bongera okutusabira, nammwe mwennyini ne mwongera okutusabira, ne mwegatta ku pastor ne mutusabira. Amazima ga Katonda, omukolo gwatambula n'ekitiibwa eky'amaanyi nnyo. Engalo eza Yesu n'akaluulu. Ova ku mukolo, omukulu gw'eggwanga gwaweerezaako omubaka. Ova ku mukolo, mwena mumumanyi General Salim Saleh n'aweereza obubaka. Nzaani? Gwe Dr Bossa. Ova ku mukolo, ba minister ne bajja, ba MPs ne bajja, ate si ba government bokka ne opposition. Nembanga nina abantu bangi nnyo. Ekyo ne kiyoka kireeta lumu omugenzi Elia Kategaya yajjako mu show. N'alyoka ngamba nti naye Bossa, okimanyi nti gwogatta abantu abalina endowooza eza buli ngeri ne bajja mu kifo kimu, bonna n'obalowoozesa ekintu kimu ne babeera nga balowooza ekintu kimu. Abantu ab'enjawulo abalina endowooza ez'enjawulo naye ne bajja ku olwo lw'obeerawo, kwegamba n'olyoka otulowoozesa ekintu kimu. Era ekyo kye kyaliwo, kubanga twalina abantu abalina endowooza ez'enjawulo nnyingi. Ate n'enfuna ne ba pastors ab'enjawulo nabo ne bajja, kwegamba nafuna abantu bangi abajja, n'enkyebaliza nnyo Katonda. Neŋŋamba nti eriiso ly'omwami ono pastor de yankuba, ye yali amaze okwogera ne Katonda n'agamba nti omuntu ono, nga bamaze okucommunicatinga ne Katonda, ne bagamba nti kisooye omukolo gwe gujja kubaawo era ne gubaawo. N'olwekyo nzize okwebaza, mwebale nnyo, mwebale kunsabira, njagala okwebaza pastor, mwebale nnyo, mwebale kunjagala. Mama, mwebale nnyo. Ate ne bajja, sigamba nti baweereza buweereza saala na oba na sente, naye bo bennyini ne bajja personally ne babeerawo ku mukolo, ate ne bagumalako nga tewali kwetonda, naye ne batakinga their time, omukolo ne gugwako. Nkyebaliza Katonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sijja kulekayo general manager wa Salt, naye yakola omukolo munene nnyo okuba nti anteeka ne ku Salt TV ne neeyogerako nengwogerako. Ssebo nkwebaza nnyo. Mukama yeebale, Mukama akuwe byonna ky'oyagala kyonna. Njagala okwebaza mu maaso gammwe era mukyala wange, kubanga yayimirira nange mu kisonga eyo, tubadde naye. Ate eteeka ewange olunaku teruyinza kuggwako nga Salt TV teriiko, tebaddeeko, lyeteeka eriri ewange. So n'olwekyo mwebaza kubanga kituyamba nnyo. Omukyala ng'akutadde ku bunkenke. Ku TV ono inako programs bbiri zokka z'olaba ewalala. Aha. Endala Salt. Gye tuba tusabira, gye tuba tubeera, tuwulire enjiri byonna. So nakyo nkyebaliza nnyo Katonda.
nebaza nnyo sebo maama banga bagamba nti behind naye nze njagala kukikyusamu because bagamba behind every successful man there is a wonderful lady, a successful lady. Naye ndowooza next to a successful man there is a successful lady. She's not behind but she's next to him. So mama neyanziza nnyo neyanzeege tukwebaliza ddala. Njagala okwebaza aba band mbadde wano but they balina ekintu kye bayita passion. Mwebale nnyo bannange mukuba with passion. Nina ekintu ekyo buli wempulira awali instrumentation mba very keen nga njagala nnyo okuwulira ekigenda mu maaso naye abaana bano bankubidde ate ne bannyongera mu mwoyo nnyinza okuvaawo nga sibeebazizza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Saagala nnyo kutwala a lot of time ngenda kusaba maama ayogereko katono nnyo. Bano be baana baffe be bamu ku baana baffe. Mbadde ngenda naliyo ku mikolo. Naliyo ku mikolo. Be bamu ku baana baffe. Fellow artist wange Mwami Masanda nsanyuse nnyo naawe okulaba. I recognize you as well. Bannange Mukama yebazibwe. Bwe banaamala nja kubayigirizayo akayimba katono nnyo then tugende ku Mukama yebazibwe. Ze byonna kirabika Dr byogedde naye nange just neyongera weyongeza kwebaza Mukama kubanga twafuna I think function etabeerangawo nze bwe ŋŋamba naye nga saala zammwe n'okwagala mwebale kwagala Dr Bossa ng'akyali mulamu. Ekyo ngenda kyongereza nga mama Susan Makula bwe yagamba nti omuntu tomulinda kufa n'ogenda osomba ebimuli. Yayogera ekintu ekyo kya trendinganya I think eka clip kebasinga n'okuzannya era twakasindikirako n'abawala bali mu US bazi omulutoolo abalala tuba tubabuzizza. So anti bangi balinda omuntu ng'afudde ne basomba ebimuli ne boogera okuva ku makyampaka olweggulo bye bamumanyiiko na bye batamumanyiiko naye bw'abadde mu bulamu bw'ensi eno tebamanyi na mmere gy'abadde alya tebamanyi na ngoye z'abadde ayambala. So kikulu nnyo pasita mwebale kwagala Dr Bossa kyenyinza obbagamba Mukama akikubalire ne family yo era kuwa ekyo kyosinga okwetaaga kuba twafuna function ennungi si kyangu okutuuza ba minisita 5 mu kifo kimu at the same time. Si kyangu ate ne batuula ne bamalako. Tukwebaza watusupportinga n'omukyala financially, physically, spiritually. Mwebale Mukama bane munkubireko mu ngalo ebyo babyogedde ku nze. Era neyongera okwebaza mwami Senkubuge. Webale taata. Webale. Omwami oyo yakola omulimu ogw'amaanyi nnyo. Yasula nga teyeebase nga tukola meetings za online okulaba ng'omukolo bwe bugenda okutandika. Tukweyanziza taata. Mukama akuwa omukisa. Susan Makula sirina bingi byenyinza okugamba emikisa myereere. Mukama akuwe ky'osinga okwagala asanyusa omutima gwo. Ekyamagere kirala kireka kyaleseeyo bwe twava wano wagamba olwaleero buli alinnye ku Canaan land alina kyagenda okugenda alina bw'anaaba akomawo agenda ateeka okukomawo n'ekyamagero. Tetukomyewo na kyamagero kyokka ekya show okubeera successful or book launch okubeera successful. Ne Mukama yatublessinze na new brand car. Wandizikubye ng'akooye ebigere. Brand new car. Yes. Nga tusanyuse ekisumuluzo kiriwa kubanga mu Kampala emmotoka kiba kisumuluzo. Abuusaamu ebyo bibyo
Katonda ffe omulungi tukwebaziza abaana bo bazze okusiima. Edda wagabanga embalaasi n'ogaba endogoyi, ku luno ogaba amamotoka. Weebala olw'emmotoka gy'owadde famire ya Dr Bossa n'omukyala. Tukweyanza, tusiimye nnyo titewayiseewo bbanga ddene kasookedde bava wano baleese obujulizi bwe bajja okusabira ne baleeta ne bwe bataasabira. Weebale Mukama, emmotoka tugiwonze mu musaayi gwa Yesu, tewabanga akabi konna akagibaako. Omwoyo omutukuvu gw'ogivuga, mwoyo yenna abaagivuga ate yeetolwa abamalayika mu linnya erya Yesu. Amiina. Tugiwaddeyo eri Katonda. Amiina. Musumba, like tulabye Katonda n'amaaso gaffe. Kyenyinza okugamba. Ono we abeera wambuza lwaki oyagala nnyo pasita, ndina ebintu bye ndabyeko. Ogyeko n'obujulizi bwe nawo wano. Era bw'oba otunaatunula omwana wo waali wano. Era yaddiridde ku mukono gwange. Who do you look like? Mommy. Why not Daddy? I don't know. God bless you with a lot of wisdom and a favor in Jesus' name. Ojja kuba muwanvu bonna ojja kubasinga. Kati so Mukama tumudize ekitiibwa n'ettendo, agulumizibwe asinzibwe ebbanga lyonna. Canaan mwebale twagala Mukama abongere ebinene ebisingako na byatuwadde. Mukama abawe omukisa. Tulina akantu katono nnyo naye nga kwebaza kwe tuzze nako olw'okwagala n'abantu ba Canaan bonna omukwano gwe batuwadde gwe batuwa, naye nga twebaza ne Katonda nnyo 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 byonna byatukolera ne byakyatukolera. Congratulations for the new will. Thank you so much. Abantu bali ngenda kubakiikirira ne Katonda akantu ako nkakwate. Due to public demand, akantu ngenda kakwata. Neyanziza nnyo neyanzeege. Tweyanziza bannange mukube engalo. Engalo mwongeremu engalo. Abeene engalo sinnabaziwulira. Mama, manyi. You'll follow me. Manyi ga Yesu ge gatukuuma era ge gatutuusa wano we tuli. Tukyebaliza Katonda kubanga waliwo kye tutwala for granted. Obulamu buno bwatuwa. Mu ddwaliro oxygen bamusasulira. Naye wano Katonda atuwa oxygen ono wenna. Ne tumutwala freely ne mu ddwaliro obeera naye nga tomusasulira. Naye wano Katonda mutuwa ne tukitwala for granted, ne tutambula ne tukola ki and so on, ne tutamwebaza na kumwebaza nti amaanyi gaago gatuwa ge gatubeezaawo. Oxygen gwatuwa yatubeezaawo. Ate wabanga atubeezezaawo, you'll always be successful. Never give up. As long as you're still alive, you are going to be successful. As long as you come to Canaan and pray, you are going to be successful. Manyikeka kuma amanyika Yesu bulijo manyikeka kuma manyikeka kuma amanyika Yesu bulijo manyikeka kuma. In
in English. Kept by the power of God. Kept by the power of God. Day by day, day by day. Kept by the power of God. Thank you. Yes. Banange tubakubireko mu ngalo. Batukoze obulungi obutali butono. Abantu abayina ebirowoozi bwe bityo nga bayimba ntera okwagala obbabuuza abakyala mubayimbiramu.